Mulamusiza mwenna abandabeeyo ku TV naye sookosazeemu kiri yali Nalurungi akyali ekitegeera akyali kubanga akyaliwo. Mbalamusiza mwenna abandaba ku mpewo bafanizi bange mwenna mbaagala nnyo. Yes, Queen. Akulabe yayagala okumanya erinnya Queen Florence. Queen Florence omutuufu yaani yeggwani? Queen Florence omutuufu ye Nakamyuka Florence neddira mpindi banzaala masajja. Awo natambudde ng'Omuganda yeddira mpindi Queen Florence kituufu obulungi bwo okyabulina era ddala erinnya Queen. Erinnya lino Queen ani alikutuuma? Olijjawo okugamba nti olina abakyala? Queen abawagizi bange ate ddyo saalijja na mu kuyimba. Erinnya Queen nalijja mu kuzina. Nali Queen dancer owakabiri. Nali mu gurupu y'omwami omu yafa baali bamuyita Amigo Wawawa ng'alina band baali bagiyita Wawawa band. So nalimu nga dancer naye nga ku badansa abo abamu nze yali ansingira ddala okuzina so nabantuma Queen. Myaka ki egyo Queen, emyaka egyo gy'obeereramu Queen dancer? That was 98. Yeah. Nyimba ki ezimu ku ezo ezakufuula Queen dancer nga webaluteekako n'ozina ddala obwa Queen dancer buvaayo? Nyimba zaali nnyingi ate okusingira ddala twetwazinyanga ku nnyimba za Lingala. Okunyeenya ekiwatu. Era omuzinyi omutuufu alina kuba ng'asobola okuzina Lingala. So faka tulali nawo ndowooza omuzinyi omutuufu azinyako nnyimba za Kinigeria ze zireeta amazina gali naye nga era ne bw'okuba otya ennyimba ezireeta amazina omuntu okumutegeera nti oyo gundi muzinyi alina kuba ng'asobola okuzina Lingala. Bakugana amazina ga steps nti twakikulamize tugenda kukola kyokugula ago si mazina nedda empere byakunyumirwamu naye bwe tuba tuwogera ku mazina omuntu omuteeranga mu luyimba lwa Lingala. Awo otegerwa danza ki omutuufu. Queen obeera oli mu myaka emeka olwo gye tuli mu kwogererako? Oli mu myaka emeka egyo gizina amazina ago aga Lingala mu music oyo? By then ndowooza nalina emyaka nga 18. Tewali muto nnyo Queen? Nze nali mwana muto naye ate nakola ebyafaayo nga nkyali mwana muto. Nti nyinza okugamba nti nze naweza emyaka 2 nga nina abaana 3 naye ate sikiwagira mwana ali eyo ezaala abaana 3 nga lunaweza emyaka 2. Eryo lyali ddalu kitegeere lwakuba mu maaso sikyejjusa naye ate si kirungi. Kati omulabi waffe oli mukuwulira Queen ali mu kwebuulirira ye kennyini ajja atya okubeera Queen dancer afuuka atya erinnya eryo Queen gwe ly'omuyita ly'obadde tomanyi? Akugambye yazinanga amazina mu kibiina ekimu era nga Queen Lingala nga si muzannyo. Queen bakuzaala wa enkula ye eri etya? Omulabi waffe ali ku programu ya My Journey. Olugendo lwo luli lutya okulootya ng'omwana omuto okulira wakyalo ki ewaka maama ne taata byali bitya? Nze banzaala Masajja. Taata wange yali omwami ow'ekyalo Masajja. Masajja e Kampala wano? Masajja e Kampala era ne bw'obuuliza mu paaka omutete bamukubulira yali musajja wa Kabaka bamuyitanga Mutete. Bw'obuuza ne mu paaka nga mutwale wa Mutete Masajja bakutuusa bulungi ewaffe we nakulira naye ng'ennyana taata wange ery'ekika ye erya Kitongoozi. Nakulira Masajja era we banzaalira lwakuba singa mbansiseemu ate banziika wano kyabakadde kwegayaaza. Naye era nawo kumpi otambuzaawo n'ekigere. Bwentyo bwe nakula taata wange bwe yayoka ne mama wange nali n'emyaka nga 8 mama wange n'abeera najja Makindye. So nze siri mugenyi Makindye ne Masajja nkulidde Masajja nawa ne Makindye. Kwegamba oli siteboni mu ndi siteboni ddala kubanga mu regimu yaffe ffe twakulira abantu oyinza okuwaako abalala nga ba celebrities be twakula nabo nga tuli bato. Irene Namubiru twakula ffenna. Nze Moyesowanya na Alanye MP bamuzadde oyo akuze tumulaba. Oyo akuze tumulaba ku Makindye kuno. Tuna basabiti bwe tukuze mu Makindye nga bwe nkunyonyodde bwentyo nti nentandika music nga tulina bakusaasira
Sophie Nantongo, Sophie Gombya, Sam Gombya, iyo regime yonna. Olw'okusoma kwo kwali kutya Queen? Ogenda mu masomero nga ki? Okusoma kwange saagala kulimba, nzimanyi sirimba life yange. Kwali kwa maanyi. Nali nkyasoma, nali nakayingira nga wagamba secondary S1 ate nenfuna olubuto. Okitegeera. So ebyokusoma tebyagenda wala nnyo. Okitegeera. Queen, olowooza okuba nti maama ne taata bali bamaze okwawukana kyekimu ku byakuleetera okubeera nti ofuna olubuto mu bwangu ku myaka egyayite ginnaba kutuuka? Nakyo kirina engeri gyekikosaamu abaana. Nakyo ate n'omwana bw'omwagala ennyo ate nakyo era kikoza ekyo ayonoone. Nti nyinza okuba nti nze taata wange yanjagala nnyo the extent okitegeera. Okuba nze naye omwana omuto ewaka omuggalanda ayina mukali omwana wange maama we yamulekawo nga mutoso kyandetera okwonooneka ndooza n'akatono kenniramu maama wange kuba yamala nankola ki nankwatako naye nze mwana yalingaawo nga okunaaba bamala kunsasula ogenda kusomera taata alina okumala okunsasula nga buli kimu kyenkola alina kumala kukolaki kunsasula ku kasente okitegeera era nze nakula wali sente wenzanyira kyovulana kati sente enzaagala nnyo. Queen, otubuulidde nti ofuna olubuto ku myaka 2. Ogambye nagenda okweza toyogera bye banakuzzaamu ekyo. Ogambye nagenda okweza 2 nalina abaana 3. Myaka 2 ng'olina abaana 3. Nze firstborn wange namuzaala n'emyaka 14. I was so young. Kyovula saagala mwana yenna nkola ekyo kyenakola eddalu eryo nazaddewo bakuweerera gwotibuka nalina eddalu lingi nnyo kitegeera naye kati maze kukula nendaba byonna ebyanso nange singa obandiri oyo asinga obandiri dokita kuba amagezi gennina singa ndikubayo mupi naye mama tolina woyitira ebitabo bigaana. Omulabi waffe omulungi ayagala okumanya nti oli mukyala mufumbo. Of course ndi mukyala mufumbo, nina omwana. Olina omwana? Lwakuba tetunagenda mu mpeta naye nga nina omuntu ambuuza nti oli otya. Obumazemu bbanga ki obufumbo bwo n'omwami ono? Bene emyaka 13. Mukyala mufumbi myaka 13 n'abaana bammwe. Waawo, obulamu obusanze otya? Mwami ono ayinza okuba nga ye taata w'abaana bano, osanze otya obulamu buno abaana okuyingiramu mu bakuze wamu n'omwami ono? Tebakuzizza bulungi kuba yanfuna bakyali bato era kyenkana yabakuzizza era ye taata waabwe. Obulamu bw'okubeera omuyimbi omukyala omwatiikirivu mu ggwanga Queen Florence naye ng'ate oli mufumbo okikwasaganyizza otya? Kubanga ebintu byammwe tubiraba ebidongo bya kiro mutambula eno n'eri, amaka ogakwasaganyizza otya? Obalansinza otya ebintu ebyo? Omanyi bw'obanga ogenda okubeera n'omuntu alina okuba nga asooka kuba mukwano gwo. Bw'amala okuba mukwano gwo naaba nga akutegeera namanya nti omuntu gwe nnayagala oba gwe nnina ali mirimu egifaanana bwekino bwekiti. Omuntu aba si mukwano gwe ne woboogera ku makya kwoza ngoye nosimula akabalaza n'okuta obusepiki ng'oli si mukwano gwo era temukwatagana wabawo ebibaawula. Ate omuntu wotuukiroga nti katubeere naye niba mumaze okwetegeera ebiseera ebisinga buli muntu aba acceptinga obuzibu bwa munne n'okuba nti amuyambako mu mbeera efaanaganako ki bwetyo. Kuba kati nze okuyimba lwakuba nti amanyi tukufuula ensonga naye dda okuyimba kyalinga nti omuntu alina character y'okukola ekiro nga bwoga nti twazanyanga emizannyo gy'okustage biki twali tetubifunamu nti abantu kufunamu ssente wabula omuntu yabeeranga nga alina talenti okigedde nogakangenda enzannyo emizannyo bakankole ki so n'okuyimba weefunangamu talenti noyagala oyimbe gwamaana gufuuka ki omulimu naye omulimu ogwo alero oba olina okubeera nga olina tebo y'amakaago n'ey'omulimu gwo ate nga ne patanawo alina okuba nga akubeereramu bona omuga nti ogenda Masaka ennaku 3 ng'alina kitegeera nti ogenda Masaka ennaku meka ennaku 3 naaba nga akitegeera yoyo mukwano gwo. Mukiwulidde bannange abalabi baffe mukwano gwo nsonga nkulu nnyo okubeera nti omuntu gw'oli naye ewaka ng'omwami oba ng'omukyala muyina omukwano. Queen akugambye bw'atyo bw'asobodde okutambuza obulamu bwe ng'omuyimbi ate ng'omukyala omufumbo. Queen, ojja ddi okwatiikirira ne weewulya n'ogamba nti yes ng'otambula ku street okwo nga buli muntu awulira ennyimba zo abantu nga banyumirwa music wo nga bagamba Queen Florence, Queen Florence?
olunaku lwe nayatirikirira sikirwerabira mu bulamu bwange kuba lwansookayo olunaku that was 2000 wenafulumiza albamu yange gyebayita Mulenzi Yansiima. Ebyo ebiseera byali biseera byakufulumya teepu naye olunaku teepu yange lweyafuluma, teepu zafulumanga lwa Mande. Teepu yange lweyafuluma zafuluma teepu nnya sirizerabira naye nga teepu erimu ey'omuwala ey'omukazi yannali omu ate nga ndi mupya nekubeerako ey'akamiliyoni nekubeerako Lutaaya ne Walukagga kati ate bo bonna baali bamaze olwedi bokolaki abaafulumya kati era yagula teepu yange eyo bamugamba oyo omuwala mupya tejja kukola biki ye n'agamba nedda nze kankole ki kanjifulume tukira baafulumyanga lwa Mande naye nagenda okuyita mu paaka okutambula okulinnya takisi nga nnyimba zange zeziyimba mu paaka nga zezimba naye nga abantu ate tebakola ki tebamanyi bano abatambuzanga ziteepu ku mitwe nga batambula batadde okukibegabega bannaye nali ngendeyo mu mikwano gyange gyali gibeera Kasubi ngenda okutuuka e Kasubi nga nafuuse dda sereebu bannengerera eri ne bansitula ng'ekyalo kyonna kikuba ki musiki akuba luno nakuba luli ebyo byasinga byali bayirawo tebinaakubeerawo ng'ofulumya albamu ng'eriko ennyimba 6 naye nafuna omukisa nti ennyimba 6 ensi yonna yazaagala kyenali sikola ki kyenali seetegedde nga sikisuubira era ne nga Mukama Katonda alina obuyinza. Ennyimba zino Mulenzi Yansiima, Abakwabuzi, ennyimba ezo kuba twaziwuliranga mu butuufu nga ne vidiyo zazo zinyuma nnyo. Ennyimba ezo zaali zikwata ku bulamu bwo nga it's a real experience oba baabawandiikiranga buwandiikizi nga omuntu kyakuwandiikidde ky'oyimba. Kale nze kiyinza okugamba nti mu bulamu bwange music wange mwewandiikira. Ennyimba zange nzeewandiikira, ndi muzannyi wa firimu zange nzeewandiikira, nzanya skits nzeewandiikira, ndi producer by the way. Yeah. So ennyimba zange nzeewandiikira naye nze mba nga ndikuwandika oluyimba nfuba ntera nnyo okutunula lifestyle abantu kiki ekibalimu kyovera nti nze music wange sikwewaana tagenda kuggwa ku mulembe nti buli muntu waawulira oluyimba lwange ajjukira tebisobola kwerabiza nga music aliwo kati munansonyiwa ekyonkyogira olwo music gwowulira kati nga omuwulira olwokubiri olwokutaano oba tekyayagala muwulira kitegeere yoyo atali mu lifestyle oli nga tagoberedde kiki ekiri mu bantu abantu betambulamu nti kubanza oba ogoberedde music wange eyo yembeera abantu bakola ki mwebatambulira nti bonaga nti Mulenzi Yansiima of course bajjana bajja bakola ki gye bali era oli bwakawulira najjukira ne waliwo lwayitako oli bwalulira nayomba ne maama Moolini bannange ekyo nekimujjukiza bugamba bingi kibaluma yali asoma ebiseera abana bannange twalwaniranga jjoli akayimba ako wekajjira kugamba ennyimba nnyingi Jennifer oli nalaba nga ayagala bba wa mukwano gwe nnyingi obwekitegeera so watuulanga n'obirowoozako n'obiwandiika n'ofulumya music nga mmala kulowooza ku kintu kyogenda okuwandiika. Queen, ebiseera ebyo baani abaagulanga music wammwe yatambulanga atya kubanga tulaba leero abantu bafulumya music n'atambula ku WhatsApp, ku YouTube, channels nyingi zino zimigatta bantu. Naye edda mu biseera ebyo sisuubira nti byaliwo. Music wammwe yatambulanga atya? Nti newe wayoyita mu paaka ogenda otuuka e Kasubi gye wali olaga ng'ennyimba zitambula olimba lufuluma ku Mande ne lubuna Uganda yonna paka ggulu. Mwakikolanga mutya? Kyabanga kiti? Ebiseera ebyo twalina abantu abagulanga music. Twalina Kasiwukira, twalina Abitex, twalina Classic, twalina Dick Production, twalina City Music Production. Baali bangi abaali bagula ennyimba nyingi ebiseera ebyo. So nga bw'ogenda oli ayinza okujja kati bo bajjanga mu studio ewakasiwukira juga ne studio tezaalinga ebijanjaalo nga kati era ng'abantu batekinga time yaabwe nga producer baffe ba Dr. T batwalanga obudde okukola oluyimba n'aluteekako obudde n'alumixinga bulungi buli kimu ngobeera ne baproducers nga bana ate nga bonna baki bamulembe bamaanyi. So kati bano abaguzi bajjanga mu zi studio balabe ani aleeta mukubi kye yakoze eki by then twalina n'abakubinga era batono ate nga bali professional. Tone Wozi, Dr. T, ye waliwo baani abo abalala balinga balina bataano
Joy Tabula kugamba nga ba producers tuba baliya ku ngalo naate nga kyebakola bakola ki bakitegeera kati nze album yange eyo omulenzi yansima aliko ba producer bamirundi balinga bataano ate nga bonna bakabi nayina Dr. T nembera ne Steve Jean waliwo gayi bamwita Kenny nga ye master mu kumasterlinga music omwo mulimu n'omukono gwa muzeyi Sebata naye aliwo nga nyambako nomulaba ali bamwita Ronnie Ndawula kati abo abantu bataano nga bamanyi kati nga batula mu studio kukola omuyimbi album of course erina okuvaayo ngaotegereza naye kati studio ezakakati ogenda oli ali mu nnyumba ye mwapangisa ate mwe muli studio mwana akaaba wano waliwo kyova n'ennyimba zakakati bazibba nti ogenda ku studio sima ogenze kukola luyimba studio eri mu galaji no ddiro lya gundi womukolera kakati ate waliwo ne bakwano bebaze kati wano kabalaza waliwo abatuddewo eri music akola ki avuga kati oli awulyamu ebigambo bimeka bisatu ate nadduka ng'oli omulala kati gwoba okyayagala okutereeza ng'oluyimba lwakoze eki lwakusooseyo dda fe kye tutayina ewakasibuki ne wagenda nga nosasula $800 wiiki emu nosasula naye Dr. T buli limu $15 ogamba almost nga gundi eggwera mu miliyoni nga mmeka nga 2 naye 2 ez'ebiseera ebyo nga nyingi naye ng'ogenze okukola ekintu ekiri perfect mu wiiki emu obeerayo gweka nti kumfesi gwali mu studio ogiyingira essaawa emu y'okumakya n'ogivaamu essaawa 11 teri muntu akkirizibwa kuyingira mu studio nga takkiriziddwa ne bwaba mukwano gwo ne bwabaani nga beewala ebintu bwe bityo omuyimbi alina okuconcentratinga ku music kuyimba olulakisingamu eddakiika ntono noddamu n'oyimba ne bali kati nga mu wiiki egi oba omaze oluyimba nga bamaze ozimixinga gundi no namba album yes eyo gundi ebeera ku muntu omu naye kati baproducer ab'ennaku zino tebalina na budde obwo akola ku bayimbi 3 olunaku lumu anakola tamiziki ategeera Queen omulabi waffe yandyetaaze okumanya mu bantu bonna bw'oyogeddeko baproducer baali basajja omukyala Queen gwe twalabanga nakati nkyakulaba bwentyo naye abasajja bano ebisoomooza kubanga tubadde nga tubibulira emabegakawo baproducer beefunira abakyala bagenze mu studio bagenze ku recordinga ne bivaamu nti mwami gwange nti mukyala wange oluusi ne baba disappointinga ne babasuulayo eyo ne babakomyayo gye batandikomeza naye nga omulamwa gwali gwa recordinga luyimba mwe bino nebibeera mu studio ebikema ebibeerayo byonna mwe mwabivuunuka mutya kubanga tetuyinza okuba tetwabiwulira buwulizi naye ngaoluusi mwabisanga omulabi waffe ayagala okumanya kusoomooza ki kwe mwayitangamu mu studio oluyimba okufuluma albamu y'okufuluma biki ebyabeerangawo wakati awo bye tutaamanya tenyinza kugamba saagala kulimbikiriza nakuwaayiriza fe aproducer bwe twalina ebiseera ebyo okugambe baali babale ku ngalo kyekisokera ddala ekyokubiri nga bali professional mu kyebakola mu kyebakola ekyokusatu kati Dr. T aba afuna ensonyi okuwulya nti Florence yagenze ebweru namuga nti yadde amuga nti kola bwoti kimukwasa ki ensonyi baali baami babuvunaanyizibwa abalina n'ensonyi ate nga baagala omulimu gwabwe ekitali ku baproducer b'ennaku zino kyenkugambe nti producer yeteekawo infact wanoolwo n'abaana nga bayita producer naye nga tebali ekyegedde kuba kyebaliko tebakyagala banoonya ssente banoonya bawala banyirira naye tebanoonya mulimu muyonjo nti bwakugamba ekintu ajja kutola mu studio akulimbelimbe kubanga ayagala okutuukirizaayagala naye nga baga nti nehozi gyotabula Dr. T baali tebasobola kukola kintu ekyo kubanga alinda omulimu gwe gufulume babuuze nti albamu eyo ani yagikoze eki ani yagikoze kati mukyo beprotectinganga nnyo okuba nti tebakola mize mibi gigenda kubalabisa omuwala wanaavaayo nakyogera eyo studio eba ekoze eki egudde oba okitegeera so yensonga lwaki bo beeyisanga kintu kyekulu baagala omulimu ate bawanga respect Queen baproducer bano abalungi abaafulumyanga ennyimba zino ennungi bali luddawa leero gye bali naye lwako omuna ennaku zino waliwo engombe egamba ebyo byakikadde abo bakadde abo baggwako naye ate nno nga nkubula omuyimbi ali eyo gye tulaga musiki agenda ekyo sikibalimbamu musiki agenda nga mukola embeera ebyo byaggwako ebyo bakadde ffe bwe muyita abakadde mwatusanga wate ffe twabakolera ekkubo naye bye mutandise okukola
ne music gwe muyimba ate n'ekyo ekyenjagala okugamba kino nkyogera ndi mu kamera simanyi oba aba UCC bali kuti waliwo oluyimba lwotula n'owuliriza seriously n'olaba vidiyo ng'olina omwana onoga naye ddala UCC ekola ekkiriza ate kasasiro ono kugenda kumpewo ne bakuba oluyimba n'okola n'obaotya n'otuma omwana wo ku dduuka oli muyimbi ow'amaanyi yemu abamu ku bayimbi Mariam Ndagire, Queen Florence n'abasigadde Kasani Kusaasirati Kibituusigadde music gwe mwayimbanga ow'okumwoyo kuba mwayimbanga nnyo music akwata ku mikolo biki akwata ku mwoyo omuntu obeera ewaka n'omuwuliriza lwaki music wammwe yafa nnyo okukola emboozi music waffe okuba kwemabega nze kyenyinza okugamba nti nze music kwenziza enkola era nakati gwenkyakola lwaki abayimbi abamu abaali ku rigimu y'emabega oyinza oga nti music wafudde nnyo siyinza kulokoba simanyi oba nange bwendi naye ne sipiidi gwe mututwalira naye tetukola ki tetuganya kuba na mirimu nze nina purezidenti omu nayimba oluyimba nina oluyimba olupya lwa ttaka nga bwega nti nze nyimba ku lifestyle baluyita twagala ttaka subira bamu mulumanyi oluyimba olwo lwamakulu nnyo okuba ensonga ekola ki eri mu ggwanga naye nalwa purezidenti omu nambuuza lwaki kati oyimbye bino naawe bino byakomezaawo ate twali tukusuubira okujja n'obuyimba obwalaavu obw'omukwano nga bano abaana bwe bayimba kati n'otunuli omuntu bw'atyo ffenna tunayimba ku mukwano omukwano era buli muntu kyasuubira okuyimbako nze sisobola kuddaawo nze Florence nyimbe munnange nja kutwala mu ggulu bwe naakugjayo nkakise mu nnyanja tukke wansi w'ennyanja tuveeyo tudde mubire kuba sikisobola sijja kuyimba kyoyagala kuwulira nagwe nyimbira kyagala siyinza kulimba muntu munja kutwala mu ggulu ani yali akuta omuntu mukulu nimba muntu ndi simanyi nkuserengeze ku nnyanja tukkeyo eri wansi ate tuveeyo simanyi tutule mu bbanga tebiriiyo okitegeera nze nyimba ku kintu omuntu kyeyandeetaaza okuba nti kyekimukwatako naye purezidenta yambuuza kati n'oyimba ku ttaka kati wamala okuyimba ku ttaka ogenda kuzzaako ki ebyettaka bitegeeza ki kale nga ye talaba nakibikola ki kyebitegeeza nga ye rabidde nti ali mu kibuga najjajjaawo eri mu kyalo bagenda mumusendawo omugagga asobola okuva eno ng'akutte sente ze najja ebyalo 4 n'abisengula naga nti ekyalo kiki naye nga purezidenti otakimanyi yaŋŋambye nzije nga nyimba ku laavu owaane laavu ng'ebiriwo kati abantu abo be boonoonye muziki waffe nti bwonsanga sitegeera entanga nzirayo muki mu studio bannange nkwagala bajja tuwalula kaliba era bwe tunaatuula awo nga nkunywesa nga ondiisa buli muntu kyayimbye nze sibyembi okuyimba nze nina okuyimba ebintu ebikwata ku ggwanga n'omuzzukulu wono wajjajjaawo byaluwulira okitegedde saagala kuyimba luyimba lutinkereero ngenkya banalukuba teri agenda ddowolezi kulisembayo ekyange emabegakawo waliwo enkola egamba nti music bamuze mu albums okufulumya kususse nnyo obungi olw'ensonga nti omuntu atuuka okufulumya ng'afulumiza kumukumu akayimba kaba kyali mu bantu ate nazzaako olulala oyinza kyogerako ki music okudda mu albums anti kati era kyekimu kyenkugamba tikati ku ssaawa zino omuyimbi abeera kompetita we n'ofulumya ku manda ate ku lwokusatu olujja n'ofulumya n'ofuuka kompetita wo music owadda twalina discipline mu music nga ne bwekuba kufulumya nga bwe nkugambye nti olunaku lwabanga lwaki lwa mande kasiwuukira gsm semanyani site bikibona ne batona bagamba nti nze ngenda kufulumya gundi okufulumya gundi ng'ofulumya gundi ennyimba ezo abagundi ne bajja abo abajja nga okola ki okujja okuzinona mubayita baani bano ne bajja abavudde eggulu abavudde erira abavudde wa ne bajja ne bapiikinga music omupya yafulumye ne bamukola ki ne bamutwala kyova olaba nti ku ssaawa zino omuyimbi atoba n'akola waati ate abayimbi bakyatoba nnyo nga mumulowooza bafuna sente tebafuna sente zebakola zebateeka mu music kubanga be bamaneja baabwe omuyimbi ye maneja we takyalina muntu agula alubamu ye okoze singo eyo olina ogipromotinga paka ekwateyo manyi sente zoteekamu okugipromotinga kati fe twayimbanga n'okola alubamu negwa wali kasibukira n'akuwa miliyoni zo oba 2 mbiseera ebyo nazo zaali ki nyingi ate nakuga nti luno ne luno tugende balukole vidiyo nga kasibukira yakoze eki nga yasasudde nga newemba nakyala ku tv oba ku rediyo oba tv tezaali nyingi vidiyo twali tunazikola nnyo era nga kasibukira yakola ki yanteekamu nze embeera ali kwesiiga kizigo nakutuuka naye kati ku ssaawa yakakati ku kyetuliko abali eyo mulabanga ffe abakola oba nga abayimbi abaliko abakola naye tebalina kyebakola nti lwakubanga
weweeyiyiza gwogenda neweesasulira oluyimba lwo n'olwegulira simanyi miliyoni 4 n'ogenda mu studio n'olukuba ate ng'olina okugenda ogulirire simanyi tv oweeba pulezidenti obafukamye kakati ogenda okwekangana ekyo ne bwoba ogikoze ng'ekutte bweti nti nakivuba awuumye oba namboole ezo zonna zonna sente bw'ozibalamu ne zewakateekamu oba toyinaawo obeera poti yakyova olaba bakola erinnya ate nkya ne bakaaba mu basonderere tebalina kyebasobola kwekolerawo nti sente zonna ziggweramu ebyo naye ate wetuzaawo enkola eri tiwaliwo bagula albums zaffe nga batukolera ku ebyo ate tusobola okukakkanako ne copyright ajja tuyamba n'omubbi w'oluyimba lwa munne talina gyajja dutunda olw'ensonga luba lwafumba dda ojja n'oluleeta ogenda dduguzaani oba okitegedde Queen twagala okumanya wali okozeeko ku lonchi ennyimba zino malo zikola zitambudde wakolako lonchi sofanze sinabakolako ku lonchi saagala nkulimbe sinabakola ku lonchi but maaso awo nsuubira okukola music wange olugendo lwange ne music wange abantu abanjagala oba abanjagala nga bonna gye baali babulidde bajje balabe music wange olugendo lwange gye lukoze ki gye luvudde paka ne wentuuse kubanga essaawa yonna nkinyuka kati nkuze tulina abaana abalala abajja Queen album zino ennungi ze twawulira obuyimba buno obulungi bwali bukutambuzaako amawanga ag'enjawulo okuva ku Uganda n'ofuluma ng'ogenze kuyimbira ku bawagizi bwe nze 27 nali ku nnyonyi era ndani kutidde music yasooka okunnenyesa ennyonyi era nze mu 27 onatandikira okulinnya ennyonyi nasookera London ntambudde amawanga agawerako nga ntambulira kuki ku music biri musanvu munawo osobola okubalamu nze gambe natandika okulinnya ennyonyi 27 nga trip yange yasooka yali yawa ye London emyaka nga 10 akyali mulamu tuli mu mulembe gwakwozamu ennyimba kuddamu ennyimba abayi komenti eri ki ku bayimbi abaddamu ennyimba z'abannaabwe ku mulembe gwe abamu ate nebanyamba ne beewaana nti nze oluyimba lwange lwenazzeemu lwamaanyi okusinga lwoleyakola anti kakati kyenyinza okugamba kibanga era bwoddira nga oba oli omugole amaze okwambala mu gawuni ye naawe n'ojambalamu noganze ennyonyi okusinga omugole omugole ne bwali bamubi ne bwali bamuddugavu ne bwali baki omugole tebamukola ki tebamusinga ate ekintu bwe kijja kijja omulundi gutya nze njogera njogereza mazima ate sina muyimbi gwe mpalana sina gwe njagala nagwe sitaagala naye tuwa abantu abakulu ebitiibwa oluyimba lw'omuntu ng'akeera ku makya n'aluyiya n'aluyimba tosobola kuluyimba n'omusinga ne baba bakulutenda ne baba bakutenda okujjako kyoyinza okusobola okukola ekyamaanyi ennyo okuluyimba n'olwonoona naye olw'omuntu nti yaluyimba nti gwe oluyimba olumusinze tekisoboka yabannanyini nze birungi byenanyumiriza mufire bongo litaya yafa ndi mwana muto nawulira nga bamubika nga ntegeeramu naye saali mukulu nnyo nenzuga nti bamuzika bunnamwaya naye nawulira bamuziikudde nga mpulira bakadde baffe boogera bamubyeko golodi biki naye from that time buli mwaka ennyimba za fire bongole lutaaya ze zisinga okukola era bw'oba ogenze n'onoonyereza mu music afuluma buli December tugeze nti twali tunoonyereza mu kutunda tewali luyimba lusinga lwa fire naye ng'ate abayimbi bangi tuzze ne tuyimba ennyimba za Christmas baziyimbye naye eza fire ze zitujjukiza n'otujjukiza oba okyebase nga tonajjuka ne December ayingira ogenda Merry Christmas oyita mu kibuga unonna nga ezo zokka kati eyo fire yetu muleke ayina ebitiibwa bye mu bulamu ne mu bufu ate tebiriggwawo